CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli wewale kuba nti ate otugoberera yonna gy'osinzira okuba nti ate otuwuliriza. Omulimu gwange gwakuwa mawulire ogwo gwagenda maaso n'okuba nti ate otambuza information eno olikinga video zaffe ssaako n'okusubscribinga. Kakati tukyali mu mawulire ga Sheebah Karungi ali olubuto nga bw'omulaba mu bifaananyi. Kakati ne zireeta mwana muwala Spice Diana. Spice Diana yavuddeyo nayogera ku nsonga ya Sheebah ey'okuba nti ate ali lubuto era nga Spice Diana y'omu ku abo abayozayozezza Sheebah okuba nti ate ali lubuto. Kwegamba y'omu ku abo abasanyusa okuba nti Sheebah nga bwe tumumanyi obwa Queen Kamabwe okuba nti ali lubuto eyalina kyeyombekedde. Spice Diana yagamba nti naye yaddako kwegamba kati olutalo balugye mu music batandise kudda mu competition z'okufuna kati embuto ndowooza kati industry egenda kunyuma. Omanyi gye buvuddeko Sheebah nga wenna bagambye Sheebah zaagamba nti nakyeyombekedde teyeetaaga basajja yakola ssente ze. Kakati yerigi ne Spice Diana mwabadde ne Spice Diana abadde agamba teyeetaaga basajja yeekolera ssente ze biki akasale kanaatuuka ajja kuvaayo abalaga omuntu wabula ekyenjawulo ekibadde ku Spice Diana ono nti ate ye Spice Diana abadde akikkaatiriza nti alina omusajja okitegeera naye era tukimanyi nti ne Sheebah nga bwali ekitonde ekikazi tayinza kubulayo omuntu eyo amwevulunga. So Spice Diana ayozezayozezza Sheebah okuba nti ate Mama Tuusu, Mama Kalimunda essaawa yonna azaala n'agamba naye era naye essaawa yonna Spice Diana yaddako era essaawa yonna ne Spice Diana atuyiwamu ama-news oba okitegeera atuyiwamu amawulire amapya ag'okuba nti atali lubuto. Manyi mu music industry e Uganda mulimu kati abayimbi abakazi betwegomba okulabako nga bali mbuto. Sheebah yabadde asooka oyo ye twamumaze twamulabye kati ye Sheebah twagala kulaba ku Lydia Jasmine agenda ali atya nga ali lubuto. Spice Diana ali atya nga ali lubuto. Carol Nantongo ali atya nga ali lubuto. Muyimbi kyawo omulala abamu ku abo nganze beneegomba okuba nkimanyi nawe beweegomba okulaba nti bali mbuto. Muyimbi kyawo omulala we bali kategole y'abayimbi awo abeegomba nti bali lubuto n'ogamba we bali awo naye nga Spice Diana ye emboozi gy'agezaako okuba nti ate aweereza Sheebah obubaka obulungi okuba nti ali lubuto. So katumulinde naye katumusabire ffe tulinze tujja kusetula abaana tujja kubalera. Kale ge mawulire agali ku sayidi eyo ge mwenjagala okuba nti ate mbatuusaako mumule okuba nti ate mutugoberera.